Nva kulya mpafu zengedde magum mpaako ndye abange ebitabo omuyisa tebigwamu mwenge ate byanzi bya mulaga tebigwamu nsununu nate lubadde emikuto egyekanankana gye emikuto sijja kudda mu kugeza tutuma ng'oli omuyizi gwe boogerako muli agujuba abange bakugamba nti suula ensinyaazo mu byannabankema omanya nti wabanga tazize ku bukukumbo walugongo yandibanga ate akwasizaayo boolyawo entulago nze musisi bosa Geoffrey Munabusiro nkonge ya muvule n'antagwira kye yakimu kiwoowolo munyogwavu atalina mazzi tali andisaava kubanga ndi mwana wabambejja omukenkufu mu lulimi lwa Ssaabasajja era Ssaabasonyi Waluka luwoomya okwetoloola Singendo na bulamu nseregganyi Sengule 222 era nga ndi ne muganda wange Kanoonya Juma omukerekere omulangira w'ebukerekere ndi naye ate mu kitambiro kino kyekitambiro awali akaggawa gwana ki kasumba jjo kati mutulule engeri ya lukukuzambugo mutulule lukukuzambugo oba akasimula nsuwa mukafaananyeeko alinda Nakatansense kubanga wamanja yalwawo Nakatansense yayangwa adi ye manjaya n'emyezi 10 giyinza okuwera ate Nakatansense emyezi 9 oboolya lulinga lubuto lwa mukyala osulukira ku myezi 9 nange erinnya liwule Nakatansense kati akubagulizaako oluba oyagala waki wamuko oba walunyago akuyitira mu biryo aba akwagaza luyombo ate akubira kufumu aba akwagaza bulwa kale tuzzeewo tutuuseewo katusinzire ku sinzi twebonanye tufananeko omulimiriza ku kkobe kale Kanoonya Juma Sokobe yanjulire mu kitambiro ddala babikanzirako ne batabikanze nabagamba oguzza ku busenze ne otoguzza ku butaka saagala nange tunula wuzuwuzu nga werekera okwenzikiza nange wendi wano natudde enkabiro okutuje kutuula ku mutwe ekyamazima toolaba ekisaaganda kya muli nkuubira nga kyagombedde magandaazi ng'okanira okubuuza nti oba byali birumbirumbi bassebo ne bannyabo nalwalwa yajja netwakira nayangwa yajjiraawo ate mbagamba nnyo n'owekiwamma atuuka mu lumbakire yakabira essingo mukkirize bannange tukire na wankubadde owenda akira ow'entumbi ngijewo ekyange ng'omwana alina nnyina tannajja nze Kanoonya Juma nga bwaba bagulizaako ng'oluggi lw'ekibo neddira emmamba kakoboza akabbiro gongolo nakawuka bwe ntyo nsibuka mu kabaka bukulu kimale empaka ettumba ali mu ssaza Busiro kabaka gwenvaamu ye yalamulanga emirembe gy'ensi Buganda bwe yalinga ekyayitibwa muwawa n'abantu ab'ebiro abaali bayitibwa balasange bassebo ne bannyabo ndi wano okubategeeza ebigambo bino twatandise ekitambiro ky'Oluganda ekitambiro ky'olulimi Oluganda kino ekitambiro si kyaffe twalabye ng'Oluganda lusaanawo fe ne tujja n'ekitambiro ky'Oluganda era kirina omukutu gwakyo YouTube channel yakyo ekitambiro ky'Oluganda naye njagala okubagamba ebigambo byange bino bannange gwe wenna anaayagala tubeere nga tusoma ekitambiro kino tukisomera ku ssomero essomero lyo tetukoma kusomerawo kitambiro naye nalyo tuliranga kifo kisanyukirwamu woteeri wonna wootuteeka ffe tujja kujja tusomerewo ekitambiro ky'olulimi Oluganda wabula abanaabeera batulaba nga tukisoma tetugenda baleka kyekimu tetugenda kubaleka kyekimu n'olw'ensonga eyo olina okumanya twatandisewo enteekateeka ey'ekitambiro bassebo ne bannyabo njagala okutegeeza era tukyali ne mukadde waffe Isaac Kagwa California omwami oyo yatusindikira emitwalo 50 tegali gakulya nti gange ndyeko 25 none alyeko 25 naye yatugamba nti ezo sente mukowola Obuganda babongerezeeko ensimbi yonna eneesoboka mugule akawulunguta oba emmotoka emmotoka gye twalowoozaako eri mu bukadde 30 naye tujja zisonda oba ziggwayo ddi oba ddi naye yatugamba emmotoka sebo oli omwami yansoye yagamba emmotoka si yange yagamba siyo wabula yagamba emmotoka ya kitambiro ky'olulimi Oluganda ya kitambiro ky'Oluganda n'olw'ensonga abasajja abalumirirwa Buganda eno bwekiri n'olulimi Oluganda bwekiri nze ndaba ebintu bye basigamu ssente mu Bwakabaka bwa Buganda tebirina makulu tebirina we biteeka ate n'ekirala Kanoonya njagala ŋŋambe abantu abefuula kakitana kwefuula tibalumirirwa Obuganda bakomye okwewuubira muzi esimu butebe obwewuuba buti nga tebatambula kutuuka ku ground wansi oli ne bakwasa woofiisi weekulungulira omwo kyokola abajjajjaffe tubatendereze nnyo bamayiko bazze bulala nsimbi edwalinamu tetekabwere baatambulanga okutuwandiikira ebitabo kaakati bikola bye tulabako naye gwe omuntu n'obeerawo bakwadde woofiisi oyambala egganduula ate munaye kati abantu batamiddwa abo
abengeri eyo abantu babatamibwa era social media eryokanga nejja social media eryokanga nejja nyabula kubanga edda wajja esaba edda okola emenge eyo olaba okola emengo toli mwana wa mukongo oli mwana wange kati fe social media yetulamula era mwana wa namba nangamba gwengo oyogera ebyo kitawe yaliko omwami konze tabangako kati kitegeda senga social media teyaliwo kakati yenga ye kitawe yaliko omwami kikyakozeewo gwe oyitimusiza oluganda ebitabo bibino wandise entabiro y'oluganda yiyawo kiikino ekitabo entabiro y'oluganda kiikino kigula emitwalo 6 nze ndi muwandiisi wa bitabo ono muwandiisi jayo ekikyo kitange tabangako mwami era ekyo kuwandiika kya mitwalo bino byebitweyagaza kyekikwayimirira ono yawandiika ekikye kya mitwalo 10 kyange kya mitwalo okitegeera n'ebirala bibino kakati ife twajja tukola ebyo ebikwatagana n'obuwangwa bwaffe kutumbula lulimi n'olwensonga eyo neebaza gwe wenna ali eyo ng'olumirira olulimi oluganda ng'onoosobola otukwatizaako ku ddimu ly'obukadde 3 eryatuweebwako embagiro ya mitwalo 5 tugule emmotoka y'ekitambiro egenda otutuusa mu masaza ga buganda ag'enjawulo n'okunoonya ebyafaayo ebyedda bannanga ogenda kuba otukoze obulungi obutagambika kituufu ndi wano okutegeeza nze ngenda kuwa enamba zange ez'essimu ne munnabusira kuweezize olwo tutambule nze gwe wenna anaagula ekitabo kyange ojja kukwata emitwalo 6 naawe kennyini anaateeka ssente mu kitambiro kino oba tuyita tukisomereko ewantu era nengenda kuwa ennamba zange ate naawe anaabeera eyo naye ng'ogamba nti kanegatte mugendo gw'okusondera abatambiza emmotoka ojja kuba otukoze bulungi oyita kasaraba 256 751 9 ennamba eyo ereeta mannya kanoonya Juma ate eri ku WhatsApp osobola okujja mu inbox yange oba oyite kasaraba 256 788 788 kanjidde mu kasara 256 788 bina inkaga mwemu 228 eyo ya matana oba MTN soka obawe kyo tugende mu kitabo kakati no naawe eyeetaaga ekitabo olulasanga ekyo nawandiika era osobola okuyita ku 078 599 343 ekyo ojja kukifuna eyenna erine ku WhatsApp oteekako obuteesi waali kasalaba ogamba nti +256 781 599 343 dala eyo n'ogiyitako n'ofuna ekitabo olulasanga oba bassekabaka b'ensi muwawa olulimi oluganda n'ebigunje ku mulembe omutebi oba effumbekero ly'ebisoko bya sengule naye nze nina ekintu kye neewuunya olwaleero olina okoledde obwakabaka mazima emyaka nga 3 weewujja mu ofiisi y'obwakabaka towandikangayo yadde n'akatabo bwe kati muleke tubuzaabuza nammwe bagundi muleme kutuzanyira ku mitwe mulimba bassekabaka b'ensi muwawa kyogamba ono ku myaka gye yalumirirwa ennyo obuganda nga gwe w'emyaka 5 oli mu ofiisi baganda bange ennaku zino neebaza omulembe gw'abavubuka mulalamu ng'enjogera y'ennaku zino bweri mulalamu kubanga betegerera musisa abaana betegerera twetegerera abaluwoozanga nti ne bw'oba munnabyabufuzi ow'ettutumu nti omala kuyita ku leediyo n'oyisaamu eddoboozi omuntu awamattuka oba yakuba nnyimba ze nga tajjako n'afuuka munnabyabufuzi gwe mulembe gwe tuliko guno gwakwetegerera social media ekutuukako buli wantu wonna yakati leediyo ng'oyita omanyi buleediyo bw'ennaku zino kabanga ka muntu nanyiniko ate kakati nze ne bwenkuba leediyo sigenda kukola ku leediyo kubanga ebya leediyo bimanyi bakuba amakulu wakolako ku TV oyinza okundaga kye wali ojje mu TV bwewajja ku social media tosobola kundaga kino ekitabo bakwatirako se ku social media namala okujja nendyoka nfuna amaanyi agawandika ekitabo kino kubanga ekitabo kino okukiwandiika ate gaali maanyi g'abaganda abankwatirako ne bagamba olulimi lugenda wasooka kulajana ng'okyali ku TV abakwatirako walabako nasifunayo wadde omu kakati naawo muve ku maanyi ga social media era tendereza nnyo kibayita social media okitegeera ekintu ekyo era tujja kuyimirirawo ku lwa social media bwe kiri kubanga omuntu yalowooza ku mikutu emigatta abantu yalowooza kwabo abatali baana baaboobo omuntu owa wansi omuntu ow'omunda eri
atalowoozeddwako ataweereddwa mukisa weebale nnyo naawe nojja olwaleero ogenda okwekanga omuntu social media emutunzi era twebaza nnyo emikutu gino emigatta bantu tugenda kubasomera ekitambiro gwe alina omwoyo gwa Buganda najja neŋŋamba abantu balina endowooza nze gyempita endowooza etali nnungi mu mitwe gyabwe nti endyolyomi oli najja naggamba nti simanya okukuza Obuganda oyina kukola Mmengo eyo endowooza ya kibogwe bajjajjaffe bonna tebakeeranga tuula Mmengo tebaatulayo bino ebyalo byonna tunoonyereza nnyo abaakolera Buganda ebintu ebyabwannaggwa tebabeerangako Mmengo Edward Namuteeka bwe yawandiika ebitabo bimeka asobola okugamba ekifo kyalimu Mmengo talina wadde Mmengo byonna tewali kakati abantu kyobalaba webaza nnyo abalabye omusana n'ekitangaala obulungi kati nga mukulu kaggwa ono yatutemedde Jimmy Katumba yayimba Jimmy Katumba n'agamba nti Michael Nsimbi kati yafa yawandiika ebitabo bimeka yategeka empandiika Oluganda kwe lutambulira ani kumwe yamufangako mu kubonaabona kwe yalingako olwatuvaako ku nsi olwo nga tusugumbiza ab'Emakerere olwo nga bajjukira okulisaakinga ku bulamu bwe yalyanga mmere ki yayambalanga ngoye ki era yakolanga ki mu biseera bye eby'eddembe n'abuuza nti lwaki temwamubuuzanga ng'akyali mulamu n'ababulira lwe luyimba lwe bayita ekintu ky'olina lwaki okigaya nze njogera bino Emmengo manyiyo omuntu ogu Ssaabasajja Kabaka wa Buganda abasigadde sibamanyi njogedde mazima chuchu alusoyo lusajja narasiba mugebe semunywa kumulebongera mu bwengo gobango ojja kumpagira lw'abaami ba Kabaka tompagira naye wooba oyagala Ssaabasajja Kabaka mpagira kubanga yatutwala Emmengo mu nnono otegedde ekintu kino ekintu ekyo bango kubakakasa olwaleero olanya osobola okugamba muno Katikkiro yantuuse wa Kabaka ate nsobola ani akutuuse wa Kabaka jjajjange omutaka wa Kasobya omwa kyovulaba wano mu Buganda Obwakabaka fenga naawe nankere bwantuuse wa Kabaka kyovulaba yeyo gwe tumumanyi mu mbuga era tulwanira ku lwa Kabaka si ku lwa muntu mulala yenna ate n'oyo omulala yenna alikyali ku lwa Kabaka ate twagenda tuyingirwamu omuyaga gw'ebyobufuzi ennaku zino kanoonya abantu ne babeera nga bwe batuula Emmengo bangi kati bali mu kulookalooka misowooko balina emituba gyebakubagiraemiwolo nsinzira okugira ebyobufuzi okiwulira omusajja azanye ey'obufuzi ly'Emmengo awo ate n'ayagala akole ki abuzebuze abantu eno Buganda bugwa ekintu ekyo kikyamu nnyo tuyina okuffe tusibye ku Kabaka nze era nkiddamu nze Emmengo manyiyo Kabaka teri mulala yenna akola ki kubanga olaba Ssaabasajja Kabaka nze abantu bonna abanyamba n'okuwandika ekitabo kino banyamba ku lwa Kabaka gwaba bakuyamba ku nange abanyamba okuwandika ekitabo kino nabatuuma nabaamige bakinyamba ku lwa Kabaka era n'erinnya nabatuuma abalasange ab'emige n'amannya gaagaawo galaba oyina amanya gaabwe gagano ngalabi kati ono oyo kakati wano ziwa matini mwogeza Simbo Katongole Godfrey kuliko Kavuma Robert kuliko Kaja Stefan kuliko Kaja Stefan Balungi City kuliko Nalunga Olivia kuliko Natongo Shadia kuliko ani Kigundu Godfrey Kamya kuliko Namakula Morini kuliko Kalule Samuel Nsendowooza kuliko Nakito Irene muzukulu wa Nkali kuliko Kawoya Kelvin omulasange y'omuto kuliko Sekaja Patrick Umaru kakati abo ekyo kyetwagala okutegeeza abantu tetuli wano ku lwa kintu kyonna tuliwo ku lwa Kabaka tewali mulala nze tombulya muntu mulala simumanyi kakati njagala olabe bana abantu twagala kutubuzabuza bani abanyamba okwandika tuli bakambwe ennyo ku mulundi guno oguno omulembe omuteri Kabaka yaguwa bavubuka katukole ebyo amannya katandikire babano mulongo waswa Sulaiman Kisejjere Musa Matala Bwanika Abubakari Nyiro Kyezira Kawembu Kenneth Omuzana Nanyonga Margaret
muntu Ivan Zamalano sina musajja muganda tegereza kyemugamba nti okulwa kabaka tamanyi mulwa kabaka amanyi kabaka njaleeta Vincent Kamya Katerega wawire luka huyo weyo gundi yosiya naye kulwa kabaka ayewo mu byogera inaku zino bwegamba Kayemba omukome otegede Ivan Mukisa Michael Ndawula na mu birunsu buga Kenneth Sebalamu Jonathan Wamanya manji bazanye semambo yuko Michael bano bino babikola kulwa kabaka nze kasita wali mmenga genda kakati nzolaba nze kasena wandika ekitabo kino nga nyambiddwa abantu nandikiriziganya n'omusajja eyagamba nti amaanyi gali mu bantu oyo musajja bomanyi lwaki muka Katonda amaanyi gali mu bantu abantu bakufuula kati ate oyo musajja nze namulabamu ekyenjawulo era okuva olwo okwambala ebimyufu mukanzi nyambalirako ekooti emyufu kubanga oyo musajja weyagalidde ku social media oyo muzukulu wa Kayira Kajule mu Lusingo naye nga tuvudde ku ebyo Kyagula mwagala ng'omu kiri nti mbeeraawo n'enfumiitiriza nenjagala n'okukaaba nga nyambiddwa abantu naye nze teri mwami yali annyambye teri wa muluka yali annyambye teri wa ssaza teri wa ggombolola teri wa neebaza abantu ba Ssaabasajja Kabaka amaanyi gali mu bantu Kyagulanyi kyeyayogera kituufu era kibola nawulira ebigambo ebyo alina atugamba nti mwebeereremu kati nenkwata ekiro kinenga nti ndaba nga musajja ono naye ayagala nnyo kabaka we ate n'ebyabwakabaka aliwagira kati nendaba nti ensonga y'olulimi wano ffe tunyweze wano teri muganda nnyo waliwo abeefuula nti baganda nnyo Ssaabasajja Kabaka kyagamba nti waliwo abantu abeefuula nti balumirirwa nnyo Buganda okusinga abalala so nga ate ki batume byali bigambo akantu ako bw'oba olowooza fenna mu kisinde kye tulimu ffe tuliwo ku lwa Ssaabasajja Kabaka ku lwa lulimi ku lwa buwangwa bwaffe obuwangwa teri nnyini obuwangwa bw'Abaganda olulimi teri nnyiniro olulimi lw'Abaganda gwe nakijoba kyokuwandiika ekitabo mu lulimi Oluganda olukusandujja emmengo ekyo nedda tekigenda kubaayo era ekyo njagadde kitegeerekeke kakati njagala otambire awo mu bwangu ddala mu bwangu kale kakati n'omunange olwaleero ekitambiro tugenda kukitulamuliza ku kika ekyengeye ab'engeye bano akabiro ku nguvu banyonyole ku nguvu kabeera kanyonyi ebiseera ebisinga kabuusaako okugulu kumu obuusa kumu nga ku nguvu kabeera kanyonyi jajjawo ekika kino ye bakazi lwendo Ssemandwa ebumpenje mu busiro kintu yagenda okujja mu Buganda nga bakazi lwendo ono ali bumpenje mu busiro abaana bakazi lwendo beyazaala abasinga okumanyika ennyo be bano Lule Kyesimba Nambi Natutululu Nambi ono bakazi lwendo gwe yawa Kabaka kintu okubeera mukazi we tambire kale Lule Kyesimba mutabani w'abakazi lwendo yali omu ku baana b'abataka abawerekera Omulangira Kimera nga agenda Bunyolo okutunda asobole okufuna ensimbi ez'okuliwa omusango gwe yazza ku kitaawe Kabaka Chwa asooka ntambire Kyesimba okugenda Bunyolo ng'amanyi nnyo eddagala eriroga omusujja yali aliwonya wanga okuloga mu Luganda lwadda eriwonya era ye yali omusawo w'Omulangira Kalemeera mu lugendo olwo lwonna paka Bunyolo Kalemeera bwe yafa Kyesimba ne yeeyongera okukola omulimu ogwo ogw'obusawo era Kimera bwe yali nga gye Buganda yagukola tambira okwo Kabaka Kimera kwe yasinziira okumuyita erinnya ery'akasujja olw'omulimu guli gwe yakola ogw'okumuwonya omusujja mu lugendo ng'ajja tambira tuve wano era n'amuwa n'ekyalo Busujja mwaba asinziiranga okukola omulimu ogwo ogw'obusawo ate Kyesimba yagenda n'ayiga olulimi Olunyolo n'empisa z'Ebunyolo n'akamala bumazi era bw'atyo kyeyava aganja nnyo eri Kabaka Kimera bakazi lwendo Ssemandwa naye bwe yarabanga mutabani we bambi Kyesimba aganze nnyo eri Kabaka kwe kumuwa obukulu bw'ekika kyonna n'abwesamula
namulangirira Kyesimba yali mutabani w'abakazi Lwendo Ssemandwe Bumpenge Busiro wabula yamuwa okwerekera omulangira kwegamba omulimu n'agukola bulungi kuba Lule Kyesimba yali muganzi nnyo eri Kimera nti obuganzi buno bakazi Lwendo Ssemandwe kwe yasinzira okulekera omwana ono Lule Kyesimba obukulu bw'ekika akitambuza oba kiramulenga otegedde ensonga kale okuva olwo n'okutuuka leero obukulu bw'ekika kyengeye bwekudda ku kasujja ebusujja era nga buva ku bakazi Lwendo Ssemandwa ow'Ebumpenje abakulu b'amasiga abatuuka ku kasujja munnange bali basatu balina Kasula Ebuwembo mu Busiro limu balina eryakawooyo Ebumpenje abiri balina eryampoza mu ggwatiro agasatu kati wano nno balina n'emituba egiyingiramu naye emituba gino nyinza okugibuuka oba ngikuwe kakati emituba egyo giyitemu akawungu k'emmandwa keyita mbikaji balina ogwakalungi Ebusere Singo ogwa Nakabale Tanda Singo ogwa Settaala Ejjingo Singo ogwa Namungo Ekabagolo Singo ogwa Kasimbi Ebusimbi Singo ogwa Sebulole Ebulolo Busiro ogwo nno gwe guli waliwo ogwa Mombwe Ejjanda mu Busiro waliwo ogwa Museruka eri Ebuseruka Busiro kakati waliwo ate gino egiyingira egyo gyenkuwadde gigwa mu siga lya Kasule Ebuwembo mu Busiro mu Busiro kati ate emituba egiyingira ewa Kawooyo Ebumpenje nagyo weegiri waliwo ogwa Ssebaggala Ekkoba mu Busiro ogwa Kibirige Eŋŋongolo mu Busiro ogwa Sserwanga Ejjanda Busiro Kalinde Eggoli Mawokota ogwa Kiryamayuuni guli eyo Sagala Mawokota waliwo ogwa Kimmese Ebulwanyi Mawokota ogwa Sebukoleere guli eyo bayitayo Sserubanja Mawokota ogwa Nakalago guli eyo Ebuzzi mu Busiro ogwa Ssemutende guli eyo Ebbanga Mawokota waliwo ogwa Kisumugungu ogwo guli Bunnamwaya wali Kyaddondo ogwa Mukaawa Esseeta Mawokota ogwa Kyemwa Eluwala Mawokota ogwa Kisero Eluubu Mawokota ogwa Kabuye Ekabuye Butambala ogwa Bagenda Elugala Butambala ogwa Kirumira Ebugoye Butambala ogwa Gayi Ebugayi Mawokota n'ogwa Bunnya Ebunya Gomba kati ate mu ssiga lya Mpoza mulimu emituba era abaana ba Mpoza ab'emituba waliwo Butaayi Ebutaayi Butambala waliwo Gumba Ensambya Mawokota waliwo Naŋŋonde Ekyetumme Mawokota waliwo Luyombo Enakirama Busiro waliwo Mpiso Ekyajulira mu Buddu ne tweyongerayo waliwo ogwa Ddungu ewattuba Kikeera mu Mawokota ogwa Kalaki Ebulaki Singo ogwa Ssekakande Ekawami Butambala ogwa Sserubanga Ebubanga Singo emirimu gy'abengeyo Kalinda Luzzi owa Kabaka w'amazzi ganywa wangeye Seddagala omubumbi wa Kabaka omukulu naye wangeye wabula Akayole omukulu ow'abaseresi b'enju za Kabaka era naye wangeye Mpoza mu ggwatiro ye Ssaabaddu mu ssendero lya Kabaka ate Mpoza azala Ssaabawaali w'abasendero Nakabale Tanda Ekabona wa Lubaale Walumbe obusawo obwo nabo babukola abengeye era bayateekera nnyo ku Ssekabaka Ssuuna owookubiri mu busawo Leka tubategeeze n'amannya tuve wano. Bawa amannya tugende. Waliwo Kalule, waliwo Kibirige, waliwo Ssejjongo, waliwo Luzzi, waliwo Naluswa, waliwo Ssebunya, waliwo Ssebugenyi, waliwo Mugga, waliwo Muyingo, waliwo Ssebuta, waliwo Kakande, waliwo Nanfuka, ago g'abawala, waliwo Nakubulwa, waliwo Nakayiza, waliwo Nabunya, waliwo Nambajjwe, waliwo Nambirige, waliwo Nansukusa, waliwo Namugga, waliwo Nabisere, waliwo Nalukenge, waliwo Namuyiga, waliwo Nakitto, waliwo Nakakande, waliwo Buwembo, waliwo Kalungi, waliwo Kasimbi, waliwo Namungo, waliwo Settaala, waliwo Nabuwembo, abawala waliwo Naggayi, waliwo Nabudobona, waliwo Nabifuufu, waliwo Kasule, waliwo Jingo Lusozi, waliwo Semakula, waliwo Sekabuuza, waliwo Kabwama, waliwo Sserwambala, waliwo Majanja.
waliwo Kawooya, waliwo Bagenda, waliwo Kirumira, waliwo Kisuule, waliwo Kalumba, waliwo Sebayigga, waliwo Maato, waliwo Nkali, waliwo Kalimbwe, waliwo Kabuye, waliwo Goli, waliwo Bumpenje, waliwo Lutwama, waliwo Jeke, waliwo Lukusa, waliwo Kajimu, waliwo Nakabuye, waliwo Nakawooya, waliwo Najjeke, waliwo Ŋŋonde, waliwo Luyombo, waliwo Nkoza Lusozi, waliwo Kabaalu Bugule, waliwo Katante, waliwo Nampoza, waliwo Naŋŋonde, waliwo Nannungi. Kasujja yasiiga omwana. Aha. Malayo Kasujja yasiiga Ludawa. Tulina okubatambirira. Kakati Kasujja ono yasiiga omwana we eri Kabaka okumukiikiriranga. Omwana oyo yamutuuma Mpoza. Kabaka Kamaanya bwe yakuba olubiri ku mutala Kibibi. Munnange bakyala be ne bagenda nga bwe batyo mu kyalo kya Mpoza okuwaata emmere. Olwo nno n'ekyalo kya Mpoza kwe kuyitibwa Gwatiro okuva olwo nakati akaga akayitibwa Nnaku Zeesinga okamanyi aliraanye mu Gwatiro. Era omuzaana wa Kamaanya omu kigambibwa nti omuzaana wa Kabaka Kamaanya omu yali ng'ava mu Gwatiro n'omuwumbo gw'emmere ku mutwe. Kale ye n'akaabira mu kaga ako n'agamba Ennaku Zeesinga anti lwayi lunyolo Ennaku Zeesinga ng'alina gamba ennaku zinsanze omuwumbo gumumenya omuwumbo gw'emmere gumumenya ku mutwe. Kale no munnange ne batuumawo Nnaku Zeesinga ne gye buli eno omubala gw'abengeyo ogumanyi tatuula asulula busulumbi tutulito bwe kulabisa obulamu enge. Kakati nno bannange abengeye ne bazaala Kabaka Kyasooka era bamuzaala Kabaka Kintu nali nabi Nantutululu wala wabakazi Wendo Ssemandwa ye yamuzaala otegadde ye yamuzaala ku mubala gw'abengeye. Abantu kwe bajja n'enjogera negamba nti gundi akuba yabageye engoma nga boogera ku muntu atambula tatereera yaliko mu kifo kimu abeerawo ng'abungeeta tugambe nti Ssaabasajja Kabaka awangaale.